oluvanyuma akuba olukungana ekalengera twabadde tuteeseteese nti bw'anaatuuka eyo ajja kuyita wali ku mwalo gw'ekatosi waliwo ekkubo agende ku kisaawe ekalengera maama omukulu oyo gwe bayita RPC ndowoozera oyo omwami yasoose okuba RPC ate alabika yagenda osembayo ate lwaki honorable namulabye deputy god yennyini mubeezi wa Katonda engeri gy'akolamu obuyinza bw'alina buddirira bwa Katonda yekka na Yesu Kristo Masiya kale tugende ku kisaawe wa ekalengera yonna gyekiri njawulo ki nti bwayogerera enantabulwa n'atayogerera mukono mu tawuni nti ki nti olwoki mbulwoki mukati olwoki olwombuki era abaze mu municipality mukyala Nabitaka RDC alhamdulillah Katonda yabawa obuyinza mumuddirira gwosoose okuba RDC ate gwosembyeyo genda kuba RDC paka Yesu lwalidda nga ne Museveni yafuga si kyekyo mwami Mugerwa nabadde njagala mugamba mwami Mugerwa nzenga ndabye ba DPC bangi wano waliwo DPC yambonyabonya bamuyitanga Awuliyeni ne musabira novena Mukama Katonda nga government yo teyagala mubonereza nendopa ensonga zange wa Katonda wange olwokuba yali mutemu yatta mukazi we kati ali luzira bali bakoze olukwesikwesi bamugyeyo bakole kiwa mateeka ne gamuzaayo wa yatta mukazi we singa bamukwata ne bamubonereza ku bikolobero bye yankolako yali badde atetatuuka kutta ki mukyala we kuba yandibadde aboneredde before olwoki tewaliwo makulu nnyo nze gendabi president okwogerera enantabulwa kuba luli president enantabulwa yabadde si wakwogererawo yabadde wakwogerera mukono naye okusinziira ku president yagamba ketonye kagwake ajja kutuuka mu kibuga kyawa kyemukono ebyo si byange bebibye bya president era agenda bitegeeza abantu nze mbategeezezza bino nti basebo ne banyabo embeera mwenna fuba woli tusinkane enantabulirwa ku kisaawe buli munamukono nantabulirwa tugende nga tuwerekera president waffe yonna gye banaamuyisa era ffe bamu era yonna ffe tukulemberayo oba bamuyisizza mu kirowooza oba kyungu yonna nze ntwalayo tolina wakyakola ajja kuyitayo tusinkane abantu abalala tusinkane Namumira ate ne Mukono South si wala ne bwagamba nti agenda kwogerera Mukono South yokka era nze namboze tekirina kye kinkola bubi kubanga bo balowooza mwanajja wano n'alagira namboze abantu bajja mwagala nnyo kyogamba abantu tebakiwuliranga nti nampagira kamba bakola bya kito they are just abusing power mbuka tulage weryani mulirage ani abaganye ne 15 nalyo muliriraga omuntu bwe babanga president woto mulabye ku maaso ojja mulaba ku kifaananyi nga 15 waliwo ebitakyandyanze nakula ekyo tekisobola kundya era bwe baba babadde bakikoze nga balowooza balumyanze n'abantu bange baswadde bo bokka beerabisizza kubanga ate kati na buli muntu abaddemu okubuusabuusa ku butya obubi bw'abantu bano ne bannaabwe abalala yeeyongedde okukiraba bannaabwe bano abalala abanvuganya nga beetaddeko obubonero bwa independent mu kino ekintu bonna bakolera wamu mu kyokulemesa Kyagulanyi okujja wano bonna bakolera ki fe abantu b'emukono njagala mwesuneko president akomyewo n'emirundi 2 district ezimu tebamukkiriza na kutuuka mu district ezimu tebamukkiriza nakola ki kutuukayo fe okuba nti asobodde okukomawo emirundi 2 ogwasooka yayogerera wali ewa Namutwe Seeta kati enantabulirwa wenyini enantabulirwa nze webanzaala ate ogwo mukisa gw'amaanyi ne maama wange wali weyeebase agenda kuwulira nga Kyagulanyi akula nyabo weyeebase Justina Nakatuma agalamidde wali eki enantabulirwa nolwekyo abantu mwenna abo mumakolero awo basajja bakabaka mwenna okuva mu Lost City ekibuga kye basaanyaawo mwenna Buwaanyi Kolo Kisenyi Degeya
ate namwe abagenda okuva eno seeta wona mu ggwafaawo wona mukiwanga kyokka naffe ab'emukono ffenna njagala ekitone ennyo sinkana emitwalo gy'abantu 10 ennantabuli ate kisoboka abassebo ne bannyabo situkiremu buli omu atwale alina entambula atwale ku munne buli omu atemye ku munne ababoda mukole ate mukole mu mukwano ffenna kyenjagala obeewaza temuyingira mu kikolwa kyonna ekyobumenyi bw'amateeka naddala twagala tuleke ekkubo nga litambula baleme twekwasa nti twazibye Jinja Highway. Sabo ffe tuli babi nnyo. Mwami Babakama bamugamba nti walabe yatula mu kkubo naganze sirabanga yatula mu kkubo teyamulaba naye yalaba Kyagulanyi yaleeta akasoboka emmotoka emukono nga 25 era kati yamuwawaabidde emisango 6 ku poliisi y'emukono Guni Babakama yawaabidde Kyagulanyi emisango 6 ku poliisi y'emukono tiwuyajja yazize emisango 6 era mbasaba restrict him mulabenga temumukkiriza kwetaaya kyokka ebbaluwa teyagituwaako kopi teyatuyita kutuwozesa teyakola ki naffe twagisanze ku poliisi ate ngeri ku ssimu ya DPC Mwami Mugerwa nkussaamu nnyo ekitiibwa muganda wange kama yeebale nnyo eyakuwa omulimu omulungi ogwo naye n'omala yali muserikale nga ggwe yali mukambwe naye bwe yali afa ng'ali emulago yategeera bye twali tulwanirira twali tugamba nti amalwaliro gabeere malungi tetuli bubeezi nti no tuli awo Katonda yatukola nga tuli bamenyi b'amateeka nga tubeera awo buli kaseera nga twesonsa tumenya amateeka out of just criminal mind tuli ba candidate abawandiikibwa obulungi era ne basonsulwa mu kalulu Mwami Museveni ke yalina obuyinza obutasaawo ne yeerangirira tetutidde byonna bye mukola mu bitukole olunaku lugenda kukyaba ssebo ne bannyabo ate teruli wala Bannayuganda beenunule abantu b'emukono mbaagaliza okwenunula mbaagaliza amenunula amalungi nga 15 nga bwe twakkiriziganya genda nga 15 gwe londa ambuleera ate tukwatize wamu mu kukuuma akalulu kaffe kuba embeera eri emukono akalulu ka President Kyagulanyi akalulu ka Nambozi akalulu ka Maniyo oyinza mpozi kubba kabbe naye ekyokuba nti abantu banaakatuwa ekyo tekikyaliko kola ki kubuusabuusa era basooka ne batandika okozesa amawulire mukono is hot spot mukono is hot banoonya we babbira akalulu kaffe mukono is hot spot oyitayo mu bantu abantu ne bagamba ffe tulinze lunaku ekyokukola tukimanyi naye nze nno munnange era sigwe gusoose okumbika buli kalulu we kabeera we bagamba kuno Nambozi taluwona naye omulundi guno wini yaffe eri very obvious abantu be baali baleese batugezeeko ne mu field kati baddukamu mwami kati ndaba ono omukulu eyali Reverend atambuliza Natoolo omuyimbi agende ng'ayimbiramu ku bantu kubanga ye ku bubwe omu tasobola tewaliwo bantu wadde bawera 10 naye olaba aleeta abo abayimbi naye era ne wayimirirawo abantu 4 kati ate singa abatabaleese so kino ekintu NUP nga party naffe nga bakandidate we are leading comfortable lead so basebo ne banyabe ekibulayo kwe kukola enteekateeka yonna nga bwe kisoboka tukole enteekateeka yonna esoboka okukuuma obuwanguzi bwaffe nja kukomawo wano tusome engeri y'okukuuma obululu buli omu ku levo ye ate n'engeri y'okuba akalulu kubanga bingi byakyuse mu nkuba y'akalulu nga banoonya okutwetamya wabula nga mmaliriza nkusaba akakonge bw'oba tonnakajjayo omukwano genda ogyeyo akakongeko tovimba nga tolina kakonge muki tovimba nga tolina kakonge muki mu nsawo tovimba nga tokalina muki mu nsawo tovimba nga tolina kakonge mu nsawo kiddemu tovimba nga tolina kakonge mu nsawo tuddamu okugamba nti people power our power nga tolina kakonge muki mu nsawo kyokka tugamba awo ensonga y'akalondo oba oginafuyiza naye bw'oba teweewandiisa nga naawe mutima okimanyi teweewandiisa ate naawe toggwamu ssuubi
togamba nti gwe tolina mugaso mu kalulu kano naawe olina omugaso gwo kwe kulaba nga abagenda okulonda balonda ate nga balonda mbuleera ate mu bungi gwe bw'oba tolina kakonge ka kulonda gwe ate fuba nnyo olabe ng'abantu 50 balonda abaaye wakubye essimu pulezidenti gye yagambye tekiriimu sitaani tugende twongere okuba amaki omukulembeze bwagamba 5 olowooza kikola bubi bwokubira 2 mu 5 buli nnaku n'okubira 5 mu nnaku zino ezisembayo anti biggwa 10 na mmeka tovimba nga tolina kakonge mu nsawo tovimba nga tolina kakonge muki mu nsawo bannaffe be baguze okubeera onulayini twabalabye twabategedde mulye sente zammwe naffe mutwebazeeko kuba singa siffe singa tebabagula temwalifunye mulimu ogwo kati niwemuma mutuvuma mutulekeramu kubanga ffe twaba babuloga bani bannange mwafunye kaddiiru mukalye kubanga ffe twagamba bazanyire ku mbuto ne tebazanyira ku bwongo gundi waliwo omukubu alina olubuto olunene mu basajja abo basebo bakuzanyire ku lubuto bakuzanyire ku lubuto ne tebakuzanyira ku bwongo sigala ng'okola ebyamazima tobeeranga mwana oli Esawu eyatunda obusikabwe ku mugoyo abaayo omukulembeze atuuka mu mukono essaawa 6 beera ennakiyanja beera ennantabulirwa beera ennamumira bonna obeera ennamumira ojja mulaba emirundi 2 ojja mulaba amagenda n'amadda abantu b'emukono kiki ennyo ekikulu mukama kye yali tuwadde ekisinga ekyo kati nno pulezidenti bw'anaaba akomawo olw'eggulu wakuyita mu kibuga wakati tumulindira nnamumira mu 10 tulyoke tumuyise mu kibuga kye kino ekyemukono ng'omuzira waffe mbaagaliza okubalabako mubeereyo kino kyabalemye kyabatolokako baali bakikwatira eri mu electoral commission nemugaana okudda keyadda kyabatolokako temukyalina kyakukikola katonda waffe omulungi abankuumire mbaagala nnyo mwebale nnyo ab'emukono municipality ebyalo 8 polling station 3 303 emiruka 9 division 2 municipality emu Kyagulanyi kyasinze Museveni mu district y'Emukono mwaka guno yagenze Kojja n'Emukono oli yakoma Bukoba awaba mukubiye coverage ona musinga nnyo mu Uganda yonna olaba ne wankubadde district ezimu bazi mugano zituukamu naye era yali nti he was on the way teyalemererwa muki y'obusobozi obutuukayo yabulina era kyovula bakati batandise ogamba mbunze namboze muwanga kivumbi lutamaguzi tulina okwogera Kyagulanyi jjajja sente era bateekateeka okujja okutusalako ku mayumba gaffe wano ku lunaku lw'okulonda banjaze bambuze sente bankube kibooko bansibe mu kkomera oba oliawo naye mukama bw'aba yasalawo nti mukana akalulu mwendifunira ebyo njabifuna ne mukama katonda bw'anaasalawo tukuuma era ajja tukuuma ensene ekyali ya katonda tozanyisanga omuntu ali mu kirooto ki tozanyisanga omuntu ali mu budde bwe omwogezi omu yagamba there is no powerful thing in this world as an idea happening in its time teriyo kintu kisinga maanyi mu nsi muno ng'ekirowoozo ekituukidde mu budde bwakyo Kyagulanyi sentamu kirowoozo ekituukidde mu budde bwakyo obutuufu bagamba ti bw'ogenda olumba omuntu atambuza ekirowoozo ekituukidde mu budde bwakyo n'ebyokola omulumya biyamba muyambe gamba mugoba mu kkubo nti ayite mu kyalo ayambibwa buyambibwa nti nabo mu kyalo bamulabako kati alesa akufungudde mbyalo byonna eby'embalala nti omuntu ali mu budde bwe byokola omulemesa bimwongera bwongeziwa waggulu omuntu ali mu budde bwe ne bw'omujja mu bulamu bwansi abeera mulamu n'okukirawo kati bamatiniruzo obawulira babatira mu struggle naye baasigalawo nga balamu era banunula America Mahatma Gandhi babatira mu struggle naye ebirowoozo byabwe olw'okuba byali bibeereddewo mu budde obutuufu byanunula buyindi n'olwaleero balamu
tosobola kutta muntu atambuza kirooto mukama kyamutese mu budde bwakyo obutuufu. An idea happening at the right time is a very, very powerful. For abalala, we can only be part of that idea. Eno kino Bobi Wine kyekirowoozo ekituufu ekigwiriddewo mu budde bwakyo. Etayimu yeeyo ne bw'onookola ki gwe ne bw'onoogamba kagurupu Kyagulanyi ngenda kamalawo nga n'obwana obuto nabwo bukuba people power. Kati gonoma oli omusajja Herode yayagala okuyiga Yesu n'agamba mugende mutte n'obwana obuto mujja kukattiramu ako ka Yesu. Wa ekirowoozo ekituukidde mu budde bwakyo tolina kyakukikola, olina kukyesonyiwa. Mr. Museveni, Bobi Wine, kirowoozo is an idea happening at its own right time. Tolina kyosobola buli kyemukola okumulemesa mumwongera bwongezi maanyi. Mwe bye mukola nti kati mukole kino kati luli yali agiye mukono ne mumugaana kati muwa mukisa kudda gwa kubiri. This time ngalina ne area jagenda okavalinga ntono. Tu ng'obudde buweddeyo tokyasobola na kudda gyava. Kati luli bwe mwali mumulemesa sirowooza nti ekigendererwa kyammwe kyali kyakumuwa mukisa kudda gwa kubiri. Mwali mugamba tumumaze. Waliwo omwami bamuyita Semakula yakola ne Katemba bannange ne bazaabe mukono mwebala obutawaani okugaana okwaniriza Bobi Wine. Kati olwaleera gye nantabulirwa alabe. Kati nze namboze olw'okuba nange ndi paati ya kirowoozo ekituukidde mu budde bwakyo nange tonsobola. Kati gwe bogamba Bobi Wine tajja kujja mukono mu tawuni ajja genda nantabulirwa. Ate mukono mu tawuni already ninawo support etagambikako. Eri ndowooza gye mbadde nyeganyaga bwe kuba kunyeenyaamu katono kabaddeeyo kati onyamba. Kati wulira ogenda muntu alira kyungu webale nnyo ssebo ogenda muntu alira omunambuliza ebyalo webale nnyo webalire ddala gedderaawo tovanga okwo yongera byabakama byongera omuliro yongera omuliro byabakama byongera omuliro yongera omuliro. Ab'omutawuni bamulaba ku TV muntu alireko n'ekyungu webale nze naligambye di Bobi Wine yetolole constituency yange bagenda kumunneetololeza luli bamuyisa eri Bukerere uyo Papati na Busugwe twala tugende mwebale nnyo mwebalire ddala. Kino ekirowoozo temukyalina kyakukikola. You just have to buli kye bafuba buli we bafuba otangira Bobi Wine bakola mistakes zibasula because olwaleero kyogamba mbu abantu b'emukono wano bamakanika abo bagenda basanyukira nga babakomezaako omukulembeze waabwe eri ne wabaawo abadde ayagala enaalemu olwaleero amukyayidde ddala. Bajja luli ne bayuza ebifaananyi ebyange byonna n'ebya pulezidenti wange Kyagulanyi. Nagamba sijja bizaawo mwebale nnyo mwebalire ddala mubiyuze oba mubiyuza mbikole ki mubiyuze nga ngamba abantu bange nti ebifaananyi bye mulaba bisigadde ku kkubo bye abantu be mutalina kulonda. Bye nalimba nnyonnyola nti bano ba independent n'abe naalemu be bamu kati ebifaananyi byakiraga kuba bayuzangawo ekyange ne bayuzawo ekya Bobi Wine ne balekawo ekya Nabukeera ne balekawo ekya Bakaluba ne balekawo ekya Deize n'ekya Museveni. So abo be bamu. So basebo ne banyabo kankome wano ngenda kusimbula eggaali ya Honorable Nambozi erimu abantu nga 12. Eyo yange bwomu yeri gumite tugimanyi Honorable eggaali gumite ngenda kusimbula kati eggaali gumite paka Magere okugenda okwaniriza omukulembeze tujje naye tuyite Nakiyanja tuyingire Natabulirwa tugende yonna abakookolima mukookolime sirina budde bwammwe. Waliwo obusajja bubiri waliwo ogulenzi gw'omusajja omwe yali minisita ogumpemempeme ne wabaawo n'ogusajja oba ekisajjasajja alina okaali kasajja ffe twakawa emmere nekagejjamu nabawa ekibonereza abo ne bwe balyogera enjuba neegwa obutabaanukula si sayizi yange. Kakati n'abalala bonna abagwa mu olwo olulyo sibaanukula sibalabawo ndi mu ssanyu lyange 15 zituuse ku lwokuna olujja nja kubadda Honorable. Ku lwokuna olujja ngenda kubadda Honorable. MP Mukono
municipality MP elect Mukono municipality ayagala ogenda nange dakika 5 beera wano tusimbule eggaali tusooka no mu ggaali ya Saala president ye yakituwamu amagezi buli kimu Katonda yasooka tusooka wegga Esaala eggaali ey'Esaala tumala okusoma Esaala tusimbule eggaali ene physical tugende mu mirembe ngambye abaana bange oli ne bwakusuna mugambe Mukama abeere naawe yes police egenda kutukuba tiya gas nga bwe tumwenya nga bwe tujikubira ekajjamba ak'omukwano kuba teri muliro guzikiza muliro kituufu teri muliro guzikiza muki muliro teri kuyomba na police nze naliyogeredde mugerwa leero ebintu bingi naliyogeredde Semakula bingi oyo mukyala nabitaka waliwo omukyala omulala asemanyi bamuyita Kagaaga mbu yakulira ye RDC wa municipality nalibogeredde bingi naye kiki nabo sibe babikola ekibi bakoza mmere era emmere bwe nedda ku side yaffe bajja tuwagira emmere bwe tunaba ffe tugirina abo bajja tuwagira batugambe bannange mutusonyiwe twali tunoonya mmere nti bw'oba olina enjala olya mutoyi bagenda ne bagamba omusajja muzeyi tova ku meyini naye n'atuula mu luguudo n'alemeramu ojja kufa mukama wange ennaku ejja kutta nze gwolaba ndi mu ssanyu lyange akalulu ndi mu comfortable lead wane Mukono nebaza abantu b'Emukono munjagadde thank you very much mwebale nnyo mwebalire ddala abantu b'Emukono munjagadde munkoze ekyejo mundeesa amalala mwebale okunjagalira Bobi Wine omulundi ogwaggwa bawa Bobi Wine obulwe emitwalo 19,300 abamukono obulwe emitwalo 19,300 ne bawa Museveni emitwalo 4,800 Mukono yonna Mukono district Mukono district yawa Bobi Wine obulwe emitwalo 19,300 wow ne wa Museveni ena 4,800 ate nga mibbi mu bitundu ebimu yafunanga 0 kati agenda funa obulwe omutwalo 1.5 mu district ye Mukono olwokuba abalonzi beyongedde Bobi Wine agenda funa obulwe emitwalo 32 mu district ye Mukono waliyo abantu ab'omutima emibi gye bali bakyawera omutwalo abo ba captive support ate omanyi bajja kubbirayo ng'obulala 10 5 babbemu wano na wali naye that is all temulina kyakkola temujja funawo MP n'omu ekyo nkibabuulira temugenda kuwangula ka president temugenda mpozi mujje mukwate boxi mugende wali mwesuula akazoole ku mundu mulangirira abalala ate ekyo bw'okinkola sirumwa kubanga naawe oba omanyi tinakuwangudde ebyokuwangula temugenda kuwangula ku nuupu wano nze ndi mu ssanyu lyange abanvuma ndabanga abampana bannange katugende twanirize omukulembeze olugendo luwulidde tutandikira Nnyanja tukirire Nantambuliro tutandikira na Kiyanja tuveeyo tuyite mu Kiwanga tugwe Nantambuliro ku kisaawe so bannange bannamukono mwenna tugende Nantambulirwa awo wo omukulembeze tugenda kumwaniriza mu bungi ddala naye nkiddamu gwe we nasobola okumpa data kuba olwaleero lwakanayo kyani Alright. Kakati tugenda kusimbula embalasi. Alright, mwasuze mutya ab'emikwano mwina abatumbudde omukutukeke TV Uganda. Alright, mwasuze mutya mwina abatumbudde omukutukeke TV Uganda. Mbeera of course bwete bweri gwe wena eyakatwegatta ku kakati. Omubaka omukyala Betty Nambuuzi Bakireke amumuuliddeko ku Mukutukeke TV Uganda ate asinzidde wano wokka wabadde tobadde tusobola kubanga ate omufuna ewalala wonna abadde ku Mukutukeke TV Uganda nayogera ebintu bingi abasajja nga bateekateeka okuyisa President His Excellency Bobi Wine okumuyiseeyo mu bitooke okuyiseeyo mu nsiko naye omubaka Betty Nambuuzi Bakireke akugambye bulungi nti nno poliisi mwami by'abakama
bamuyambako nnyo okulaba nga omukulembeze bwe bamuyiseeyo mu nsiko. Kiyambako n'abantu beeyo ababadde batalina ssuubi kumulaba nabo ne baba nga bamulaba. So kakati ambeera bwete bweri era nga omukulembeze mubaka omukyala ow'Emukono municipality ow'Emukono district bwate bwagenze maaso okuba nga abategeeza agenda kusimbula eggaali. Bannange eno eggaali si yakwekalakaasa nti nno bannange eggaali si yakukola bikolobero. Eggaali egenda kubeera gumite egenda okwaniriza omukulembeze waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine. Lunaku lwalero tuli mu bitundu bya Mukono era ng'embeera bwete bwetambula agobina eyakategatako kakati tuzaako gaali ey'omubaka omukyala ate ng'era yaddako mu Mukono municipality Honorable Betty Nambooze Bakireke agenda kunonako mukulembeze. Mujjukira ne luli we yamunonako mumanyi ekyaliwo. Kakati ono mukukunga Mukono baba mulaba edduka Nambooze mulaba edduka ogenda kulaba eggaali olunaku olwaliro agenze kunonako mukulembeze era nga tugenda kujja naye buterevu wano ku Mukono TV Uganda gwe wenna aliko. Kanterezemu wano katono nnyo ndabike ngamba tuusaako eggaali egenda okunonako mukulembeze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine essaawa zino zennyini gwe wenna ampuliriza. Yes, tugenda kulaba ate omukulembeze ng'ayingira Mukono municipality olunaku olwaleero nga bw'owulidde omubaka omukyala Betty Nambooze Bakireke nga bwagenze maaso n'okuba nga ate atutegeeza agambye kakati agenze kunonako omukulembeze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tommy wa Kyagulanyi webale kubanga ate embeera ogikwasaganya oyo Tommy wa Kyagulanyi bannange singa ffenna tubeeranga Tommy wa Kyagulanyi ye tava ku KKTV Uganda ate era abeera akukikaatiriza ng'akugamba nti KKTV kwe siva. Okitegedde? So embeera bwete bwekyatambula embeera bwete bweri gwe wenna eyakategatako Mukono KKTV Uganda tuli mu dakiika 49 of course ezakayita ku ssaawa 3 ez'amakya g'olunaku olwaleero lunaku lwakutaano definitely tuli mu January nnaku z'omwezi nga 9 2026 wabula ennaku almost 6 abalala baziyita 5 naye almost ziri ennaku 6 okulabika nga tetugenda mu protest vote tugenda mu kalulu nkugambye ke tugenda ogendamu nga sika kuzanya akalulu tekagenda faananako nga akawedde kano kalalamuko bannange bya ddala bamuyise His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine bannange ne Ssemaganda Sudayisi ennaku zino ku mukutu abeerako. Ssemaganda Sudayisi big up ogambye oli live from Nyenje Mukono. Bannange omukulembeze ali wammwe Sudayisi mwanirize omukulembeze Mubunji Sara Magembe, thank you for tuning in. Njaka Shamim nayo bali kubanga tekuli Kambugu nayo bali kubanga tekuli Kabanda Fred, thank you for tuning in KKTV Uganda. So mbera bwete bweri atugenda kujja no mukulembeze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine essaawa zino zennyini nnyini. Kakati katugende mu kibuga municipality katugende mu Mukono municipality tubatuuseeko mukulembeze eggaali ngegera maaso okubanga ate enonako omukulembeze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Katusooke tuyingireko Mukono tulabe ekiriyo baganda baffe. Katugende wa muganda waffe ndowooza Kazola ali wali mu Mukono municipality tulabe lindako tulabe. Okay. Wabula tukeera awo awantu awali abantu betusobola onyumya nabo ne tutegeera embeera nga weeyimiridde wano wolaba ndina abaana ba boda bandabyeko ne bategeera nti nzize naye nga mugamba mutanga muli mu vibe abasalako leero nakedde ne ngamba alina okubakoleramu mwebala emirimu gye mukwasaganye eno baganda nga mwakoze omulimo ndaba ebitooke byonna omukulu agenda ayita wano
nga ndi wajebi muwonge mukama wange oli Kazola Media ensi yonna ebalaba waneno tuli live ensi yonna yonna ebalaba muli live kasazi no njagala tunyumyemu mumbulire olunaku olwaleero mwetegese mutya